Yahweh, 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 oh come and do. We bow down and worship you, oh Yahweh. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kisizaamu eddakiika 5 naye tugenda kuzigoba tuzisange zikyannemya okujjayo ezo eddakiika kugamba wano ebintu byokola biba byebimu byebyo rutiini bwe wabikoze eggulo bw'obikeera bw'obiddamu so kati kyobula bange ezo eddakiika 4 zikyannemya okugoba okusanga naye nja ku 5 ezo zikyannemya okugoba okusanga ne bwe mulaba nzija entuyanyi misinde mba ngoba time so naye njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa ansobozesezza okukimekinga n'enzija ate nammwe ne mubeerawo. Share the video as much as possible kuba bye tulina bingi nnyo byonna tugenda kubiyitamu Katonda nga bw'ali omulamu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 ziri mmeka? Ziri 24 ziri 23 leero ziri 23 oba mbadde kiwire zuukuka mangu. Ziri ennaku z'omwezi 24 omwezi 23 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2022. Tugenda kudduka emisinde mingi nnyo tusobole okumalayo puroguramu nga bweri. Kwata owandiika ekitabo kya Timoseewo ekisooka essuula esooka olunyiro lw'12 paka ku lw'15. Timoseewo oba Timothy, 1 Timothy chapter 1 from verse 12 up to verse 15. Awo tugenda okusoma olunaku olw'olwaleero. Ffenna bannayuganda buli omu abeereko kyakolera eggwanga lye ku kukyukakyuka kw'eggwanga. Kati mwaba omulembe guno kansooke mbabuulira ekyo kimu nga sinagenda mu bulango bwa bakama bwaffe. Uganda yeetaaga independence. Uganda yeetaaga independence. Bwe mumanya ebiriwo mu ggwanga ebitambula mu ndeeri, Uganda yeetaaga independence. Kati tusaana okuddayo tusome bajjajjaffe bwe baali baagala independence eri yasooka okuva mu bazungu baakola batya? Baakola ebintu nga ne bw'aba ali ku mwenge abeera mu struggle, nga ne bw'aba ali mu nnimiro waliwo bwe baatuuka ne bagaana n'okulima, ne bagamba tetugenda bikkiriza. Ebintu bingi nnyo kyovulaba Museveni yajjawo political education, alina ebintu by'atayagala tutegeere. Kati mwaba omulembe guno twetaaga independence ate wakirise nga twasigala mu bazungu. Bajjajjaffe abalowooza mbuno bajjajjaffe abagamba mbuno balwanira independence baabuuka mu fulampeni ne bagwa mu kyoto wakati senga twasigala n'abazungu nti omuzungu yatubbanga byatubbye n'akola oluguudo nga ddala lwerwo, n'atubba byatubbye n'akola amasomero nga ddala essomero lyeryo. Amasomero ge baazimba ge malungi ge agaliwo Buddo, Mengo, amalwaliro geego. Wakirise nga oba twasigala n'abo nga n'olwaliro tukyali wansi wa Sir Andrew Cohen's
naye kati twetaaga independence okusinga bwe twagyetaaga mu 62 kuba tuli bawambe nnyo okusinga bwe twali luli, tuli bubi nnyo okusinga bwe twali luli. Leero nziza okubagamba buli omu waali wookolera awo kola ekintu ekikyusa eggwanga. Gwegwo eyo ye vidiyo y'olwaleero. Ekyo kibadde kiggula mwoyo. Yes, Maureen Skin Care kyekyokudamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu contactinga Maureen Skin Care, ekyo ojja kuba nga okimaze. Bw'oba olina by'oyagala okugula naddala products za Uganda, oli munnayuganda, oli mu UK, wabula oyagala ebintu bya Uganda, okumanya baani ababigula oba baani ababitunda, tokaayana kola bw'oti. Ennamba weeri mugenda kukunganira mu magazini emu yakwempawalinga bakyala, mubeere nga musobola okuba nga muwuliziganya products zitundibwe. Eno magazini egenda kuba nga eyunga omuguzi n'omutunzi, otunde nga tovudde waka naye nga bakasitoma bangi. So oyo ojja ku inboxinga wano, eyo ennamba bulijjo ngisoma, naye olw'obulungi bwammwe nsobola okuddamu n'olwaleero ne ngibasomera ne tuva wano. Ennamba eno eri +447 714 132 849 +447 714 132 849 yeyo ennamba gy'olina okukubako n'okontaktinga, so ne mwegatta omuguzi n'omutunzi. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa. Tulina omuzimbi, bw'oba oyagala omuzimbi waali osobola okujja nongira nenkuwa ennamba ye ne mulabagana. Now bingi nnyo ebiriwo, njagala kudduka mu security alerts, bingi nnyo ebiriwo ne mu politics ewaka bingi nnyo. Nange mbadde ndi awo nyina byenfunye ebyange mu security alerts ezange, naye wendi His Excellency yagamba naye nze wendi Mukama yampa. So mujje tubeere nga tubiyitamu. Abantu abamu kummwe mubadde muŋŋamba, bangi nnyo kummwe muŋŋamba bwe muti, kakati wire kola bw'oti, bannayuganda bagaanye okuzuukuka, boddamu okumanya bwe bagenda okukuba, baleke babakube bajja zuukuka. Naye mumanyi obulumi bw'osobola okuwulira nga bakugambye nti ekifo bwe kiti kifiiriddemu abantu bwe bati, nga wakitegedde eggulo limu nti bagenda kukubawo n'otayogera, era omusango ogwo mwagalanguddewa, omusaayi ogwo gubalibwe ku mutwe gwange. Naye olwaleero nkibalageko, abapoliisi mwakutte abaana jjo ababadde beekalakasa ku lwaba MP baabwe. Omusajja n'akwata omwana n'alyoka amunyiga genereeta, ne ŋŋamba kati omusajja n'onyiga munno genereeta ne bannaye. Abapoliisi olwaleero mbaleke babakube, ndeke poliisi gye bagenda okuba ekiro ky'olwaleero, nkikomyawo nze nsirike bakeere ku makya nga babakubye, mutegere nti Museveni si keeki. Kubanga mmwe mpulira nga bwe babakuba sijja kuba na musango ku mutima. Tubalwanirira, muli mu busibe naye temukimanyi. Mbaleke babakube ekiro ky'olwaleero, wamma mbaleke waliwo poliisi gye bagenda okukuba olwaleero luno ekiro, ngireke bagikube. Ngireke bagikube buke ku makya nga babakubya bulungi, bonna babamazeewo n'emmundu bazitutte. Wamma tosirika. Okay, kale kansooke ekyo kuba ne Museveni alabika azze kati ku program. Museveni yasooka ku live yange, oba baanoonyaako ki? Kamala okusoma wano ku message ya Mama Kata. Omanyi nyina baminisita mikwano gyange, mulimu owa education, mulimu owa health, mulimu oyo Chris bali omunsi. Weebali nnyo wamma, weebalire ddala okulumirirwa eggwanga lyo. Mama Nabbanja weebali nnyo, weebalire ddala. Waliwo baminisita bange nga bo mbatumira kubanga babeerako. Museveni ye yabaagira ne bagamba wamma tusobole okuyisaawo ebirowoozo byaffe. Kati wulira,
poliisi y'ekyebando nansana abali okumpi n'eridda ekabulengwa osiwaayo weebereremu ekiro ky'olwaleero emberenge zigenda kubwatukira wuwo. Mugitegedde? Agiri okumpi buulira ossi ekiro ky'olwaleero bagenda kujja bakuba. Kyebando oli oweeri eri ng'ogenda ekabulengwa. Akukuba eridda ekabulengwa waliyo akapoliisi mwebereremu leero ekiro babakima. Nkomyawo sigenda bbalwako kuba njagala mmwe babakube. Aha. Guti bw'oba olina omuntu akubanja musasule, ate bw'oba olina gw'obanja naye akusasule. Bw'oba tonakola ddaame kola eddaame. Museveni si waakusaaga. Wulira, waliwo omusajja baali bamuyita Meeja General Levi Karuhanga. Ani ajjukira Levi Karuhanga? Levi Karuhanga ono yazaalibwa mu yaweebwa ekifo ky'okukulembera court martial ng'ennaku z'omwezi 24 ogwokubiri. Sokolindeko. Yazaalibwa nga 24 ogwokubiri 1956 n'afa mu mwaka gwa n'afa nga 21 ogwokuna 2016 naye nga yaweebwa ekifo kino mu 2014 era n'asaavingako okuva 2014 nga mukaaga 2014 mu gw'omukaaga 2014 n'afa nga 4 2016 naye enfa gye yafaamu mugimanyi. Levi Karuhanga mumujjukidde? Levi Karuhanga mumujjukidde eyali owa court martial naye n'amala okudibaga bye yadibaga awo. Museveni n'amala n'amutta ne bagamba mbuno simanyi afudde kansa waaki, sukaali, kansa, simanyi biki, simanyi siriimu, simanyi biki. Levi Karuhanga n'afa. Enfa y'emu. Guti weeraba. Guti weeraba gwe waddira mu bigere ekyo kye kyamutta. Wabula gwe n'ojja n'olowooza naye lwaki muyiga butayiga mu bintu ebibeerawo ewaka? Nga mujjukira Levi Karuhanga baamutwala ku kanisa ya St. Luke Entinda. Genda ku Google oteekemu Levi Karuhanga, Meeja General Levi Karuhanga, olabe n'amaziika ge gye gali. Baamusabira ku kanisa ya St. Luke Entinda. Gundi n'ayogererayo ebigambo bino Kahinda otafiire. Kale byonna mbiwulidde bye mwogedde naye nze ekintu ky'okuzuukira I'm not sure about it kuba simanyi oba ddala kituufu Yesu akomawo. Yesu yajja wano juuzi abantu ne bamukuba emiggo nga balina just only sticks, ne bamukuba emiggo n'aweta. Kati akomewo ng'ensi erina nuclear. I'm sure tajja kudda nga wendi kuba singa akomawo nga wendi awo kijja kuba kirala. Naye Mukama Kahinda otafiire yakyoge n'agamba nze munaese kyemmanya ajja kujja nga siriiwo kuba tayinza kudda mu tayimu yange nze nga wendi. Genda ku Google oteekemu Levi Karuhanga bajja bikuleetera byonna. Guti yamuddira mu bigere naye Guti n'akola ebyekisiru. Kati Guti ebigere byatwala Levi Karuhanga bikukimye. Nkubuulidde ekikyo kyawedde dda. Oteeka kufwa kubanga baakuteekateeka okukutta ng'okyalina mu ntebe ng'olowooza nti Museveni kyaliwo nga gwe yakugjawo dda. Bye walya wabiryalya dda, bye wanywa wabinywanywa dda, naawe onywerera olugendo. Gw'olyawo olowooza ogezze, buli w'otuula okuba empiiyi olowooza mpiiyi nedda. Balansi w'akatwa weeraba owedde. Genda wamu oteekemu Levi Karuhanga nga tuvudde wano ojja mulaba.
olwaleero ekiro nafunye obudde kubanga Museveni anjogereza buli kawungeezi. Duli yali ambulokinze nanzijayo natandika okunjogereza, n'ekiro n'akomawo nanjogereza, era yayagadde okuba WhatsApp call mbunjogere ng'ate ennamba gy'aliko eya Ticha Lumbuye yagivaako dda mbu nanyunga ne Ticha Lumbuye. Tuba tuyogera bulijjo gwatuyunga. Wulira, naye najjayo ekifaananyi najjayo vidiyo n'ebifaananyi bya muwala we mukalwabwe ogwo nga baselebrating okuweza emyaka 20 gundi egy'obufumbo. Nempeereza Museveni ne mubuuza Museveni, owulira otya ggwe essanyu waliwulidde otya ng'olina omwana wo acelebratinga obufumbo bw'emyaka 2? Naye nga ggwe abaana baffe baganda baffe obasse, owulira otya nga ggwe osanyuka nga maama wa ssente zaakaaba? Nze mulikodingira simu mu maddoboozi ye yatya, nze simutya, ne mbimuweereza byonna. Neyeegala n'agamba ye tattanga ku bantu biki bwe namulumiriza ennyo nga yanvuma ampemula akola atya. Koma ne nebuuza, naye Museveni owulira otya nga ggwe ampemula? Ne mubuuza, ye naye jjajja kino ekigambo kiyisizaawa mu kamwa okiyisizaawa nga yampemula nga yanvuma naye nga nze muliizoninga. So ne mugamba ggwe ne mukoddomi wo nga bwe mwabadde mutunda emitima gy'abaana, mutunda ensigo z'abaana, mutunda ebiwoowoolo byaffe, wabula gwe oserebulatinga omwana wa kusanyusa ng'amaze emyaka 2. Negwe nze sikyabonaabona na paramenti, simanyi ba MP, nze byange mbituusa direct. Museveni bwe namuliizoninze nnyo, olwaleero mbadde ndi awo drone yange eyeesigika nempa info bweti, kubanga wano we najja kiri ekyokutema abapoliisi emitwe wano we najja bomu. Nangamba olwaleero Museveni awodalinze okunoonya mukyala wange amwagala, nti bw'anaamukwata ajja kunzikakkanya. Kaakati Museveni kasooke nkubuulire kino, eyasembayo okukigezaako okukikola yali Nakakwerege. Eyasembayo okwagala okukikola ekyo si gwe asoose okwagala okukikola. Nabakooba yakusooka yamunoonya naye ekifo yakivaamu. Kasooke nkikubuulire, kati kankubuulire, olwaleero ne bw'omukwata n'omuteeka ku ssimu n'omukubira vidiyo koolo nga gw'omuyina, bwe nfuna information ngiyisaawo. Ekyo nkikubuulidde. Olwaleero ne bw'ompa omulambo gwe nonga nti omulambo gwe guli wali ne bagusangawo, nja kujja nkole live bwe mmala nzireyo nkaabe. Nkubuulidde ekyo, nkikubuulidde kubanga simanyi ddi lwanaafa, kuba naye nga ekituufu kyemanyi alina okufa, kye simanyi lye ddi naye nga ajja kufa. Yafiirwa nnyina ne kitaawe tebafa bya bufuzi, kitegeeza omuntu essaawa yonna afa. Yali afiiriddwa ku baganda be, nali nfiiriddwa ku baganda bange. Kati tonnyumiza mwana, tonnyumiza mukazi nga ottatta n'eggwanga, mukwata omutwale. Ekyo kinjagala nsooke nkubuulire, mukwata omutwale kubeera sinze ngenda omufiirira. Kuba kati era gwe ne bw'otamukwata nga wakufa, era kabodaboda kajja mubba. Ekyo kyonna kisobola okubeerawo. Abaana baali wali ku Owino, wali ku Kafumbe Mukasa, nga bali awo ku zibodaboda zaabwe batudde, bali awo ku buugi kawungeezi, obuugi kasooli, ebyenda, amawogora, amagi, oguzimbe ne guva eri emabega. Ekizimbe tebereza ekizimbe okubuuka nekibuuka namu nekijja mu kkubo nekibuutikira siteegi ya bodaboda namba, omuntu wonna afiirawo. Museveni kankubuulire, senga obadde omanyi bulungi ekintu ekyandeeta lwe lunaku lwe wawamba Ticha Lumbuye, olwo lwansuula eddalu, nali eyo nga ndi mu byange. Kati ate olaba nkaabira mubikire naye atanfiiridde mu ngalo. Ayaya, ago mafu sala amagezi malala. Mbwagenda mukwata amukweke anzikirizise. Museveni toyina kintu kyoyinza kunkola nekinzikakkanya okuggyako ng'ovudde ku ntebe. Bulijjo mbikugamba. Kyenkugamba wano, kyenjogera mu public nkikugamba nga tuli babiri. Oneegayiridde, opaswedinze, nompaana, nze bampaana wanadde. Bampaana wanadde, ne bw'onompaana
ne bw'onookola ki va ku bukulembeze bw'eggwanga kyekyo kyokka. Ebirala ne bw'obamalawo bonna bw'oba oyagala nkuwa ennamba zaabwe bonna bakulagire gye basula. Okitegedde? Eyo si solution. Tonnaba kutuuka ku solution ya bizibu byo, si yeeyo nkubuulidde. Bw'oba olowooza mbuno biki mbuno olwo tutye, nedda ssebo, okufa n'obulamu biri mu ngalo za Mukama. Bw'abanga bw'atyo bwamuyise addeyo ewaabwe, abazzeeyo waka. Okay, bituluma nga abantu nja kulumwa, naye ate ne ku mama naguma. Olowooza mbuno eyo ye solution? Eyasembayo okukikola yali Nabakuuba, talikyerabira. Namubuuza mukulagirire, kati wuuyo weesootinge. Waliwo okubba abantu e Uganda nga babagamba okubaleeta mu World Cup. Simanyi mbu contract ya myezi 6, simanyi ku myezi 8. Ebitundu 98 ku buli 100 baba bakubbye. Bw'oba ogenda kujja wano okukola mu World Cup nga tofunanga visa, ebyo biwaanyi. I repeat, bwe babanga bakugamba okuleeta wano okukola ekkata mu World Cup ng'ekiseera kino tofunanga visa yo kuva kata, oyo akulikuruutinga akubba. Ebitundu 98 ku buli 100 ebitufu emikisa gy'okuyitawo nga byalaali giri egi. Oli bwakugamba nti akuleeta kukola mu World Cup, ezo visa zafuluma dda eza World Cup, nkubuulidde, ez'abanakola mu World Cup. Waliwo ekikampani kibaddewa Matugga biki bakiyita Elcom, kyabbya abaana babadde nga 7. Kijjaako ssente nnyingi, kyabagambye kiti kubanga kakati ogenda kukolayo myezi 8 okomewo, ate lwaki nkubba? Era ogenda kuleeta medical, oleete ne registration, just mitwalo 5 visa yejje ogende. Oyo omusajja ate ye mubbi mulungi, abba bwafuuyirira. Just mitwalo 5 basimbye layini, ne basimba layini ku mitwalo 5 n'akola bw'ati, ne baleeta n'aba Interpol ssebo. Poliisi erina naye bannange, poliisi muli basajja bakkaanya n'abapoliisi, ne bajja ne babakozesa Interpol, ne babakwasa mu bi-ink awo mbuno bakola Interpol. Mitwalo 5 wa poliisi alyako 10. N'aleetayo dokita awo, n'abajjako omusaayi mbwate nga mungi, babadde batwala mungi. Naye mmwe bw'obanga visa yo tennaba kufuluma ng'ogenda kukola mu World Cup, totawaana tobiyingira. Kati kabababbe bagenze okuddayo, bababbidde ennaku zibadde nga ziizo. Bagiyita Elcom Travel Consultants Limited. Eyo n'eryoke bajjako emitwalo 5 abantu 706 neetema, kwabaddeko ne poliisi. Mukama saasira Uganda. Abaana bagenze okuddayo nga waliwo ekkufulu, babagamba bali baasenguka n'okufwa baafwa, ennamba zonna teziriiko. Ennamba eziri ku lisiiti, emu eri 0701 56 47 29 teriiko. Eno ya M10 eri 0782 40 97 teriiko. Baatemye. Kati nze mbakolere ki? Kayata abuuza amapasita batubbye kuba tetubasanzeewo, ate nga tujja kata World Cup yawedde, World Cup tannaggwa. Naye bw'oba toyina visa bakubbye, totawaana, toddamu na kubiyingira. Mbw ate akati eriye omwana ngambe bwati, waliwo ate endala yo gye bandagiridde, yeerabika ye erikwala ali kuba erigindi, naye nga naye ereeta eyo. Kakati leka ngezeeko eno, genda ogigezeeko nayo, osooka otawakkale, kuba siyagala ogambe ye mutabani wa Katongole yannemesa nga ye tayagala ngende. Genda ogigezeeko nayo, ojja kukkiriza.
Now jo twabadde mu program nga twogera ku bakabaka baffe bakabaka ba Uganda, most especially kabaka wa Buganda ne omusinga ne kabaka w'e Bunyoro. Ow'e Busoga naye bw'omutunuulira atandise okweraliikiriza nga bw'omanyi nti omwana bw'abanga yafa, bw'obanga wafiirwa omwana nga yeemeketa n'omulala ne yeemeketa n'afa, n'ono neyigira n'afa, bw'osanga ameketa ebinyeebwa yeebasa ameketa ebinyeebwa ogamba ye bannaaye ate ne gwe mbadde nsigazaawo naye kati waakufa. Naye mu puroguramu y'eggulo nyina ekigambo kye nabagambye, katusooke nakyo tukiwulire wano, muwulire essaala z'Abaganda geregere, kubanga mmwe Abaganda bannansangwa mulabika kabaka mumuvuddemu, kati ffe Abaganda geregere katulwanirire kabaka. Abakwano munsonyiwe nkomyewo, naye njagala kuleka eno message ya mukuru wange Eva, singa osobola kano ka message wandika mperedde mwamasiimwe. Omugambe nti twabanyankole, omugabe weitu turamwenda asabye n'agamba nti kabaka muwenda Mutebe tagenda kufa. Bakwano omwana twasabye esara nga tugamba nti nebwe banamuteeka mu coffin, sorry si coffin, I cancel that, nebwe banamuteeka mu nyonyi ne bamudusanga bwe bakora olanya, malayika agenda kuja amukube empiso omusajja akomewo. Twasabye ne tukiriza ne tugamba nti kabaka waffe muwenda Mutebi. Nze nafunyeyo kyenyimirirako. Omanyi bw'ofuna kyoyimirirako kitwale wa Katonda. Bw'ofuna kyoyimirirako kubanga nga bugabulida baana ba Israel, baana abasajja baali babakora bubi, abatabani ba prophet oyo yaramaze okufa, priest oye yaramaze okufa, abatabani kuliko Joel Yaweri n'omulala baali babayisa bubi ne basaba kabaka waabwe. Nze nayimire nengamba nti kabaka yakiriza mama wange yali abeera Mengo for 15 years. Mama wange yalimanga mu ttaka lya kabaka, n'ajayo Rumonde, n'ajayo Ebijanjalo, n'ajayo Kawo, n'alima abaana ba Mairet brothers baali emmere ng'eri mu ttaka lya kabaka. Because of that, God who gave me the kabaka to allow my mother to do that. Eyo ensonga jemirako nenga mukama nze nkusaba ng'omwana wo gwe wawo obusobozi bwe walokora kabaka tagenda kufa kubanga yakola ekintu nanunura my family. Kakati gundi mugambe n'omugabe weitu turamwenda, n'omugabe weitu wankole turamwenda nawe Museveni araza kumutanaka kandi kabaka muwenda Mutebi taraza kufuka habwokuba I got a good sign. Wadde bamuleseewo, Mayiga muleseewo, simanye n'abagereka namuleka mu bafeye kanga Yesu gwe bamuabandoninga ne Peter nadduka namwegaana. Leka mbabuulire Katonda agenda kusindika malayika amu injecting kabaka weitu taraza kufuka, n'omugabe weitu Museveni araza kumuleta. Omwijukuru haliho yitwa Musherekire, omwijukuru w'omugabe asherekirwe mama wanje aramanye yali iwe bigambira asimwe ye twetege bakabaka bwakabaka bwitu turabugenda mpaka mukama bampero mukisa asingaza bisorwa rero abo mukisa mukama bless you. Kabaka taraza kufa mweno musaga kabaka taraza kufa kubanga mwe mwabizanyiddemu. Kati katubalaga nti omukazi agambye kabaka alina ensonga. Abaana ba Isirayiri bwe batwala ensonga mu maaso ga Mukama ngeri substantial gundi ne bamugamba nti bano batubba Yoweri alidde ensonga n'akamala. Kasa waliwo ensonga Katonda yakikola. Kakati uwulira omukyala alina ensonga Mukama. Kabaka weitu taraza kufa, Mutebi taraza kufa. Kabaka weitu kiki yawa maama wange okulima mu Lubiri, omukigo omunyankole n'alya emmere ng'esimwa mu Lubiri, taraza kufa. Naye alina ekigambo kyayogedde kyempulidde ng'omutima gunnenyamidde. Bamwabandoniza ani naani? Ekyo si kyange. Ani zi radio ze Uganda zirina akantu. Ebyo by'owulidde byoyo si bya programu oba omuteesiteesi, naye ebyoyo lutamaguzi.
batera kakuba nnyo mu bintu bya lutamaguzi. Lutamaguzi ajja n'asabuka pwa ebyo bye muwulidde bya lutamaguzi era si bya rediyo eno oba nnyiniyo oba abagikolamu. Kakati nange bannaaye ebyo si byange oba platform, ebyo byoyo naye taraza kufa, taraza kufa. Ekyo njagadde nakyo nkiyiseewo mukimanye. Mu linnya lya Yesu buli omufukamira ku maviivi, kabaka waffe tajja kufa, tajja kufa. Now naze ne mbagamba ku kya Museveni okukuba ddaamu eya Isimba. Buli muntu nga yeebuuza lwaki nga kuba yaki. Nayanguye waliwo ebintu by'ennyanguwa nga details tezinaba kuvaayo wabula n'enzijjayo ekinyusi okugema. Ensonga eri bweti, Museveni ne banne baalya ssente za Isimba ddaamu mpitirivu. Kye baali balina okuzimba si kye baazimba, kye baali balina okukola si kye baakola. Esawa ya accountability etuuse, amasannyalaze si ge balina okugira. Kati Museveni ayagala akube ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu, wano ayagala akube Isimba okubuza accountability. Nga bye mumubuza agamba ate oba bagikuba, abatujju bagikuba. Ekirala ayagala alaga abazungu nti Uganda eri bubi nnyo nnyo, erina n'abatujja abali ku mutendera ogw'okuba ddaamu y'amasannyalaze n'evaako. Museveni yayagala okukuba ddaamu y'amasannyalaze. Abasajja bagenda okugikuba ba Egypt naye bagenda kuva Mozambique. Era mutabani we yabaleeta ba Egypt naye bagenda kuva Mozambique, naye ng'eggwanga lyabwe egundi yabwe ba Egypt. Byonna babiteesa. Kati oluvaawo mbulu nayagala mukyala wange era nja kujja ng'ogeri ngo bw'onooba ggwe omuyina ng'omukutte nja kujja wano mbyogeri omuteeke ku live andabe naawe ondabe ate ngende neebake. Gwe nosaaga nange. So kati eyo si solution. Eyo y'ensonga ayagala kubuza accountability nga bwe yabadde ayagala okuba NSSF abuza accountability. Museveni bannayuganda bawe ssente zaabwe za NSSF. Tetwagala wano muzannyo. Now nga ngenda mu politics, bannayuganda tulina okukyawa ekibi. Bannayuganda tulina okukyawa ekibi. Bannayuganda tulina okukyawa ekintu ekiyitibwa omunyarwanda. Kati kansooke mbabuulire, ekizibu kyaffe si Museveni yekka. Museveni y'entandikwa y'ebizibu byaffe. Museveni ye n'olwaliro asobola ovaawo n'olwaliro luno waliwo omuntu alina naye agenda mukuba essasi mu mutwe. Mbabuulira, waliwo omuntu alina naye awo atambula naye awo balya bonna, naye ekimweraliikiriza mbu Museveni afuuka. Kati ayagala asooka kakasiddala nti bw'anamukuba tajja kuba payipo kuba waliwo omukuba essasi naye nafuuka payipo bannange. N'ogenda okuba payipo we pwa n'asooka n'abulamu 30 seconds. Kati nadda. Ani alaba ku Kinigeria kya biliyoni ya zikirabu Zedi oba Zedi oba gundi kanayo bamunoonyanga n'abula oba kanayo oba Zedi ne bajja mu ofiisi n'abula kino kuba bwati n'abula papa n'abula n'edi. Kati omuntu agamba oba omusajja afuuka ekyo kyokka kye kikyasibye gundi. Mbabuulira, kati Museveni si kyekizibu kyaffe nnyo ekiri awo kubanga kisobola n'okuvaawo leero. Nsereko Mutumba yali yeebase bwati n'afa. Kalisa yajja yeevuga bwati n'apaakinga n'agamba munkolere yawo ku kasupu wano mpulira njagala kuwuta kasupu. Bagenda omukolera kasupu n'afa. Bagenda okumuletera okukolako bwati ng'olulimi terukyasituka. Haji kiki inshallah bukura tomorrow bukura inshallah bukura bagenda okumwebasa bwati. Kalisa n'afa. Juzi Nsereko Mutumba n'afa. So ne Museveni kisobola omutuukako kati ebinywa bisobola okwesiba. Mbabuulira, naye ekizibu kyaffe y'ensigo gy'alese. Waliwo Museveni ne Musevenizimu. Eyo ensigo gy'alese tulina okugirwanyisa. Mbabuulira, tulina okukyawa omuntu ayitibwa omunyarwanda. Luno tulina odukola nga lwa Mupalestine na mu Isirayiri. Ate Museveni ye yakikola dda. Museveni yabuulira dda abantu abo nti ffe tuli balabe baabwe era bo bakimanyi. Wabula mmwe mumanyi mbu abo baganda bammwe. Kale era awo ekyo kye kitubonyaabonya.
ffe bwe tubalaba tulaba baganda baffe naye bo balaba balabe baabwe kuba bakibateeka mudda mwe ne batandika n'okubagirawo ebisobola okubabuusa ne political education ne bamugjawo ne bagenda nga babagirawo ebintu ne babagaana okugazalinga ne babagaana okwogera ku nsonga z'eggwanga. Musobola okugazalinga ne mubeera ku Freedom City ne mubeera ku Serena nga muli mu bungi naye nga mugenze kwasama ne mugenda mu comedy store ne mwasama ne babaleetera Asia ne babaleetera Charity ne musinika naye mugeze mubeere mukaaga nga mwogera ku kyaggwanga babakime kiki mukola kiwona ate kugamba mukola ki ne balyoka babakwata temwasabye public order management biki n'abalekera eddembe bw'oba oli mu ddembe lya kukunama awo eddembe Uganda eyina eddembe abantu bambalanga bo balabye omuntu ayogera nga bwalabye Museveni amukola ebigambo mbuna ayina eddembe ly'obuntu Museveni ayinza okuvuma ekigambo ne wifi ayineevaako jjo omukazi we yamuvumye mbuno ninga ekinyambo mukazi we kitayipinze ne mugamba maama Mukama yeebazibwe munnange weebale nnyo weebalire ddala naye ebigambo ebikuvaamu ate nga sigwe maama w'omusumba kiki munnange maama mubadde ki nze mbabuuza bintu bya mirembe bo ne bakuwemula ne bakuvuma ebigambo ebinene wulira mbwe eddembe ly'obuntu bw'otambula ng'olwo okunamye omwana temumukwatako ayina eddembe ly'obuntu bwe mutuuka okulonda babakwata eddembe ly'obuntu liri wali nga litwonooneka liri wali nga mutwonoona awo eddembe ly'obuntu weeriri okunywa okusula ku kkubo mubaleke banywe waliwo eddembe ly'obuntu eryo si eddembe ly'obuntu ebyo kuboonoona kubatwalako ggwanga lyammwe kati mutandike okubuulira abaana buli muntu buulira omwana ogezeko kumuwa futures z'Abanyarwanda abaana baffe bakule nga bamanyi Abanyarwanda abaana baffe nibo mubanga mubannyonnyola Abanyarwanda kasita mujja munze nafande Katongole kati abalala bo mubannyonnyole abaana mubabuulire obubi bw'Abanyarwanda babi abaana bakimanyi bw'olaba omwana ng'akyalimu guli omutima gwa Buganda okugamba abo baganda baffe kola bwoti manya ono omwana ayagala ki ice cream mumuleetere mutume bw'atandika omunywa kubona nga teeka gundi ice cream gende wagundi okole bwoti okomewo onywe ice cream omukwate omusuule omugambe Museveni n'Abanyarwanda bamututte mutandike okusomesa abaana ekiri wakati kino kye tuliko bwe mutakibuulira abaana muwedde bo abaabwe bababuulira ebyo abaana Abanyarwanda bamanyi nti tuli omwana yayimiridde ku TikTok n'agamba Abaganda musinika ebinnyo mwenna sibaagala mwenna muli babi yagambye sebo mbuno Abaganda mujja kufa nga muzunga omwana yavumya Abaganda nga bavumira mu Luganda n'awagamba simanyi mwetekako kopagalo mwenna ne mwetonatona naye nga mukutwa ayinamu pini 3 nnya bwe zitizikirira zive eno n'eno ayina n'eno weeti awumudde ennyindo wabula avuma Abaganda mbuno bawumula ennyindo omwana yavumya Abaganda mwana muwala ayogera Luganda abantu ate mbabuulira mu kirabanga ekyokusoga omu yagamba bw'ati ife abachwezi tetukola guno omubiri ogugonda fe abakyala abachwezi tetukola era Abaganda be balina okugenda batukolerere gweseba omukazi omuganda akalubanga omutayimbwa omukazi akaluba omuganda aba akaluba omukazi yayogera ebigambo mubirabanga ebya TikTok biina we biva Bayibuli egamba ekijjula omutima akamwa kye kafulumya ebyo bye bibajjudde mu mitima wabulamu Abaganda babagamba nedda banayiza zibampisa mbi abo Baganda bammwe bajja bamalawo Ibulayimu yagamba bw'ati ne bwe baba Baganda baffe Isaaka yagamba abaana be bw'ati bw'oli esimatula bw'oli lwana ne weesimatula oli simatuka ekikoligo oli esimatula mu mukono gwamu oli kunkumula ekikoligo mu bulago bwo muganda wo bw'oli ekitala kyo kyekiri kuwa obulamu kale Baganda baffe tukikiriza naye ekitala kyo kyekiri kuwa obulamu ekyo kyawandikwa nakakisomesa emirundi emeka Isaaka ng'asabira abaana be yamugamba munnango zereeti naye kakati nyweza bunyweza kitala ekitala kyo ojja kuba mulamu lwa kitala kyo bw'oli lwana ennyo oli kunkumula ekikoligo mu bulago bwo ekikoligo kya muganda wo mu bulago bwo mbabuulira abo abantu balabe baffe naffe
tuli balabe baabwe naffe tukkirize nti abo abantu balabe baffe ekyo mutandika okukikola kati nti Museveni olwaleero ajja vaawo naye mujja kusigaza naye gwe wali olonzeeko olumbugu omanyi obuzibu bw'olumbugu oyinza okulima olubimbi nga ddala olimye okuva ku makya taata yatunyulanga ssaawa 8 naye nga mulimye kuva wano nawali nga mukooye mulonda lumbugu enkuba olutonyamu bweti bwe olumbugu ne lumera lwe mwalonze afanikira nga mululonda ne muluteka ku nkomi ne mulwokya ne mulutindira waggulu ku biti we muti ne lukala ne mulwokya enkuba olutonyamu bweti wali we mwalonze lwe lusooka ebijanjalo okufuluma aba Abanyarwanda lumbugu Kanyebwa omanyi Kanyebwa tosobola mulonda n'omujja mu lusuku okojjako ng'oleese rawunda n'ofuuyira Kanyebwa n'akala okuviira ddala wansi ku mirandira mbabuulidde abaana mutandike obubabuulira obubi bw'Abanyarwanda abaana mubabuulire abaana mubaggyeko ebintu omwana mugulire eggaali omala ogitwala ogisule ku kasasiro ogigabire omulala gyatagenda kuddamu giraba omugambe Museveni n'Abanyarwanda bagitutte omwana akule nga amanyi nti Omunyarwanda yamubbira eggaali waliwo abo abaana abo abawala abo abatototo abo abatandika okuzannya ebyababebi mugulire ekibebi ekirungi asulana kyo mu buliri enkyo kibbewo omugambe tufudde Abanyarwanda basse omwana akule nga akimanyi nti Abanyarwanda batta abantu mbabuulire babulifinze Abanyarwanda abo okutukolako revenge mbabuwe bagenda otukola ekintu wabula mwe mugamba abo baganda baffe kale nze si baganda bange mbabuulidde lumbugu gye lulisebo luli wali Uganda lwaddira mu Banyarwanda kati naawe kanziruke mu politics ono muveemu mbiro ngende mu kigambo kya Katonda eky'olunaku olwo olwaleero. Museveni ne gurupu ye baali baagabana eggwanga lyaffe nga baligabanye mu linnya lya service delivery buli omu ne bamuwaako kye bamuwadde gwe kwatira wano authority board governing board authority commissioner director buli wokuba omutwe commissioner director n'atematema zi district n'aleeta Abanyarwanda be RDC nga bagabanye eggwanga lyaffe kufuna we batuliira we batunyuunyunta batukuba oluseke naye njagala mumbuulire district 111 zikola kye Uganda zitukoledde ki babikola kutunyuunyunta befuula bize ne babanga abalina kye bakola naye kakati bannayuganda mubulamu katono okukangabala mubulamu mwongere okukangabala kubanga bye baagabana okutulyako biweddewo kakati ate bo be bagamba tubigatte kakati nno wulira olw'okuba gavumenti ebadde ekuze nnyo nereeta envi buli omu munene jjo nabateereddeyo akantu k'omulwera naye bannange nze nyine everywhere era buli muntu yenna ng'olina kyokola kola ng'okimanyi nti omuntu akuddiridde awo edda abantu batyanga agataliiko nfuufu bannaye olumu nakera ku makya nali nina ebizibu byange ewaka naye ngamba bannaye mu kifo ekyokuba omwana w'abandi ono kamuviire nze ntambule ngende nenzukuka ssaawa 10 nengenda nenzigyayo pipiki yange nengenda nkola nengamba kani nensonyiwa omuntu wano nze nga ngenda nzunga awo nga ngenda wali waggulu foma gundi sakisaawo awo nga kaboozi olukuba olwo oluli awo olujja olugwa wano wansi ku gundi ku Diamond Trust ku bagiyitaani eyo gundi obadde Diamond Trust nga nkola ki awo ku luguudo olwo olwa William we lugirira bwe luti ku enkulungu awo oba ye top pub simenyi bikyawo
ng'omukyala ngamba ngenda kazo konzo ogenda kazo nti nga zunzeemu bw'ati nemugamba zino essaawa kazo wa wonna kazangola bwe wati ne bwe wati ne bwe wati ne mugamba gumu kitundu n'aŋŋamba gumu bbiri ssaawa zaalinga 10 nga mugamba tuula nga ye gwe nasooka okufuna nga muvuga paka kazo angola ng'atuuka bwetu katugenda otuuka ezo essaawa nga bano ab'obusigiri bano abasiika capati batandise okumawo obusigiri bano bawujja ab'obuwoteri bwe bagulawo bwe bajja bwe bagira bwe bati bagira bwe bati omukazi olwavaako bw'ati ng'atambula nga mugamba gwe maama essente nga tompadde namubuuza ate ezaki tukkanyiza ate kakati omaze okugira atonsaba n'adduka emisinde ekyansooka mu bwongo gataliiko nfuufu agataliiko yaŋŋamba kati ate kiki ate omumaliriza ate ogira ate kakati esente ate era nze ntuyana ate nze nsasula weewaawo ng'omukazi ampaayiriza nadduka ekyasooka mu bwongo gataliiko nfuufu nagamba ayayayaya leero mugataliiko nfuufu owa bodaboda tagunywa guwanda anti owa bodaboda yagize nadduka emisinde ogumu 2 naguvaako kakati bw'oba oli eyo beera nga weegendereza esipiasimuwire nze nali nti agataliiko nfuufu nogendereza nkijja wali nga mbagamba mu gavumenti buli muntu munene bagenze mu Lwera simanyi babadde bagenze oba kusimba biki simanyi masanyalaze simanyi biki ng'ate eriyo omunene asimayo omusenyu nga yagamba abantu tewabayita nga yagamba omusirikale tewabayita wano ogenda okulaba kye tukola ku nnyanja nti abasajja ekyabadde wali omusajja yakookiriza emundu n'abagamba njabba kubamba lumbe ne wakamba kube rudi nyuma mu gavumenti buli muntu munene rudi nyuma nkugambye agamba leka najjako magazini nagikwasa munene agikokinga n'aliso namugamba lino esaso lino liraba ngenda dikuba mu mutwe abasajja badduse emisinde bakyusiza okuddayo nagamba temugenda tewaba omuntu agenda okulaba gye basima omusenyu kiki nkibagamba mu gavumenti ya Museveni buli muntu munene bagabanagabana eggwanga lyaffe babadde batula butuuzi ne batubba kati essaawa etuuse ebyokulya biweddewo bagamba kakati tugatte buli omuntu abuuza buli munene mu kitundu ekyo mukiwayo ekyo agamba ekyange ekyo mugatta nze ekyange kye mujjawo kyemugatta ebyange bye mugatta kati temujja bigatta nkubuulire Museveni kasenyanku waliwo kasenyanku asennya enku n'azeetimba ku mugongo naye nga tamanyi kikyakola enku ne zimwokya Museveni abuliddwako okubaako gwakwatako abo bennyini mwemuli abagenda besasi mu mitwe mbabuulidde omanyi abali mu yunula ojjewo yunula simenye mbuno ogiteeke mwani balina ssente empitirivu nnyo kati abuliddwawo mujja kwerya engalo mulimba bye balya biweddewo bannayuganda singa mubadde mumanyi ne mukanga balamu bwe muti mulaba ku gavumenti gugwa mwe muguyambako mbu tugenza ku freedom city B2C naye bannange kisaana n'oggalawo omulyango ogwo n'obikumamu n'oyiwamu tanka ya petulooli n'osaza akabiriti n'okasuulayo gwe n'odduka n'osanga nga byonna byasiridde ne B2C n'agenderamu kati n'ogenda ku Serena n'obookya ne Princess n'agiramu mbuno Princess ani Kanyomozi n'omukuba ennaali n'otambula n'ogenda abasezi ne bajja awo omusezi aleeta buleesi munnyo na tomato sauce emiwula giba gyayidde dda alinta buleesi wano kasowaani kundi otunnyo tomato sauce n'alyoka akulira omuntu nawe n'okkiriza kuba tebalina kyebatu beeyongera kutumenya tulina emigogo minene Museveni alemeddwa gavumenti emulemeredde abulwaako n'omuntu kakati bagambe bwe sooka oteme ku kabinenti mumanyi kabinenti yaffe gye tulina kabinenti simanyi eyina tulina kabinenti y'abantu 82 baminisita 82 tulina ba MP 529 buli MP bukadde 3 plus ono abeera MP ate nga minisita n'abeera nga si minisita ate nga MP nga si MP ate nga si minisita ne babeerawo ne batubba ne batumenya kakati abuliddwako gavumenti yagigezza bw'ati buli ayogerako nga mugamba jangu kulisi bali omunsi
kulisi bali omunsi olwayogera bwati nga gwe tusibiddeko olukoba mu opposition namuyita mugabe Museveni tiyibakanga tamnaba kumpolota tukiyita kupolota abaganda abedda bo bakyogeranga bulala nga ne bo bakyogeranga batya naye kati ffe twakigonzaamu abeeka mwokya tekikyali kukwana kiri kupolota asooka kupolota mwana jebale oli musajja nno mugezi gwe senga ojja muwe naalimu osobola okukola ekintu ndi mugezi nze siri mugezi ndika tojja kumpolota nedda kati abuliddwako gwajjamu kubanga bonna banene yuno lwegamba jjawo balala simanyi electricity board simanyi kwitiko simanyi kwitiko simanyi kitiko simanyi umeme simanyi ani simanyi authority simanyi gundi nema authority nema environment bonna abakutulanga wano waliwo commissioner wano waliwo board wano waliwo commissioner waliwo director kakati kituuse buli omu agamba sinze gwokwatako funa gwokwatako ekyo kyokka Museveni kyagenda okukola agenda kwekwata mu byenda nkubuulidde bonna baganye bonna talina gwajjawo baminisita bali ku minkekeera waliwo baminisita babadde banyumya Museveni yafuliizinga akawunti zaabwe abeekengera bali awo mukazi wattu Nabbanja ali awo ali ku minkekeera kikazi kyattu kyagala kudduka Nabbanja adduka mu ggwanga onkabirira nkukolera eki nga gwabbira NRM akalulu biri awo Museveni abifuga omusaala simanyi akawunti yazifuliizinga simanyi biki kati onkabirira nkole ki yali agenda kubita biminisita 10 naye nemuddamu nemutula naye ku Mande buli lunaku cabinet meeting simanyi ku Mande cabinet meeting naye bantu mu temusobola kujja n'akambe waffe waliyo abaluulu balwana nafumita munnaakaso nakakola bwati nyogenda okukasikamu nakomawo n'ekiti akambe ne kamusigalamu ekiti kikuukamu yadda n'ekiti ono yadduka ajja wataata afande Katongole empedde bagenda okukakwata okukakikitanya ne kaddamu ne kakutukira wakati ne bamuddusa enkozi okamutundulamu kati ne batandika okuyigga omuluulu kasita bamugamba nti afande Katongole yajja maama nnyabo ate baddamu omulabako Lake Victoria yagiwuga buwuzi naye tosobola naye bwomba mugamba nti Museveni afuuka tosobola kumufumita kambe jangu n'akambeko mu nsawo gwe kyoba okola bw'otuuka wali SFC weeyaliza jayo apo otandika okuwata apo nga bakiraba tokakweka kabeere open bagamba mumuleka awate apo ye minister ukayingize very simple mumuleka awate apo ye osalako n'omuwanako officer n'alya kuna okay omanyi byagala okulya okay yugo ogende n'embene ukwate Museveni bwo omutwe ogende nagwo ffe tukukubira emizira gavumenti emulemeredde naye mwe mumuyambako muli awo mutudde ebintu by'okukola Museveni bingi Museveni eggwanga nkugambye buli kitongole kigamba siffe bujja okusalako noonya abalala noonya bano ate bonna banene ate bonna abatya kati agenda kwekuliyetingira omanyi obote naye bwe yali agenda byatandika bityo yali agamba temufaayo Zambia egenda kumpa amagye era amagye olw'okuba gabadde gajja kuba go ge gasembyeyo naye ebyokulwanyisa ne uniform bituuse baziriyokero mbuluno bituuse ku kisaawe Entebbe baziriyokero olala okero yavugirawo emmotoka n'agenda awamba ekisaawe ky'Entebbe n'agenda akiwamba anti bajja banyita Ntebbe ekisaawe n'akiwamba kati Museveni atandise okwekola ekintu naye mmwe bannayuganda mwefuula abatamanyi kikiriwo waka ate nga waliwo ekiriwo naye muganye okuyingira baleka mbabulire twetaaga independence mbabuulira twetaaga independence bajjajjaffe bwe baali balwanirira independence ng'omuntu bw'atambula independence bw'ayogerayo ayogera independence nga buli kye bakola bakikolera mu independence Uganda yonna nejjula presence ya independence omuzungu n'asuulawo ekintu omunyarwanda abalemeredde kubanga yo omunyarwanda ye yabazuula abasuulamu B2C ayinayo ani Premier League ne tubeerawo tuba tulyawo oba ne Premier League bakolera Museveni Man U n'ekuba 2 maama nnyabo kiki ekubye Liverpool awo agenda kutufugirawo wiiki ng'abavubuka bonna odi yabadde nnene ate nabadde mukutte 3 nnya kubanga zaagenza okuwera eddakiika nga over batutadde
aba over batutadde mangu gorogoro. Nze nategedde nti gorogoro ebyo mwezi mulamba muri mu gorogoro. Namukutte over wagirabye nawe over yabadde nsava yabadde tonya amasavu. Eyo wabadde ogiraba naawe. Ne buva omutulu mu ogiraba over. Ebivubuka ebyandirwaniridde independence y'eggwanga biri mu bintu ebitalina makulu. Biri mu beti omusanga ayina ebipapulo gamba ye bannange Makerere University eri mu gundi eri mu ki eri mu bigezo eri mu ki mama ogenda okutuuka ng'ali mu kubala MK Dons yakakuba gundi eno emirundi kubanga luli bakwatagana ne St Etienne kati St Etienne ku bugenyi kuba nnyo kati ani akyala naye gundi mulwadde alina yinjale naye bwe basisinkana mu 1976 Etienne yakuba 7-0 ate era bwali bwe butinge ennaku z'omwezi zezino kakati agenda mu kuba 3-0 wulira ne baddamu ebyo obudde ne nze nazanya beti atonnimba ki ebyo bye twabalanga kati juuzi bali ku Odia United yabadde etonya masavu eyo ntekako ekyapa wandikitaddeko n'olaba n'otegeera nti beti akyuka wandikitaddeko n'olaba olumu nayiwako obulamu ne ŋŋamba naye leero kansiba omupiira gumu ndye ku muyindi nejjeko ekikwa nzijukira nasiba Hull City ne yali Hull ne Leicester eyo oba Leicester nga bakyali eri mugundi mulejjula ne ŋŋamba Hull yali ku foomu ng'ezannya kukoma weno mu Champions mu Premier League ne njiyiwako obulamu nga ne Fifi waliwo gundi mwala Fifi Pinke nani nga bagigabye sewanyana ku kijjulo ky'ebyemizannyo oyo omusajja oyo Paulo Kimbugwe oyo nga bagitugabidde ne bagamba Yeshua giteekeko obulamu nenjiyiwako obulamu ne tuzanya guba guyingirawo nga 80 Halu neeyiwamu konze kiwedde ate 8 Halu neeyiwamu 9 ne bongeramu 5 ne bongeramu 5 nenzo okusama amebe ne mugamba naye gwe mukazi gwe nkusaasidde kale gwe tulabangana ku sente eziti sente kapa guba gutuuka mu 9 mu 5 namuyunga emwemu kuolulwina n'aba beti ne muvaamu kuolulwina ko mu kuzanya beti ngesente zange nzirabyeko bwe nti ekyenda kigudde wali kati wanditaddeko ekyapa nolaba ba United 7 nokkiriza nti nno beti akyuka nomanya nti abo abazungu ate bazibu nnyo ku byapa bali kutwalidde ekyapa nze nkubuulidde kiki kyengezako bagamba tutta ewobudde nga tuli mu bintu ebyekisiru omusajja atufugisiza ebintu ebyekisiru nti abateera waawe ebyuma nookera ku makyanga sente zakumenye osooka n'obuguma ng'omanyi mbu olwaleero lwogenda ozikuba n'ogenda ne weerumya n'okolayo emitwalo gye ebiri gya mangu okuweera bw'otyo okukakkana ng'oli ku kyuma pa mumanyi n'okuzannya endogoyi ezo nazigaana endogoyi zo nazigaana nagaa sijja kuzannya ndogoyi neryoka edduka n'ogamba otyo era egenda otuuka bweti bagenda okulaba nga yeekwata kipulinga entaali ekkololo yakola bwati ng'endogoyi bagirya ate mu ddakiika ezi endogoyi ebeekumazeemu nga wawedde mudda ebyo byonna biriwo politikale kutukwata bwongo abalenzi abaali badde balowooza ku ggwanga lyabwe balowooza ku kooki waliwo kooki ne bannange ekyo leka nkireke ne tudda mu bintu ebitalina makulu ne tutta obudde naye nga twetaaga okununula Uganda yeetaaga independence ate twetaaga independence kuva na mu bwongo naye bane bw'obeera Uganda oba kiki oba Museveni Uganda yagibika kibulangiti ki kibulangiti omusana guyitamu n'ogulaba nti nogwaka enkuba neyitamu n'otoba era nemumanya nti ne bannange enkuba etonnya naye nga kuliko ekibulangiti wallahi toyinza kumanya kifo Uganda ng'oli Uganda obuulira omuntu n'agamba ne bannaye ate abaana balekemu ate abaana te tebakisussa juuzi waliwo abantu abasula ekakiri baŋŋambye mbwe ennaku ezo amasasi gavuga ku barakisi ekakiri baŋŋambye buuza kakiri yali ekubaani oba baali bagirumbye nze ogwange gwali gwakugirabula oba bagirumba mbwe amasasi bakubagana amasasi awo ekakiri recently few days back ab'emwera eri mwera tebeebaka ab'emwera simanyi ggobero simanyi kikandwa tebeebaka ng'amasasi gavuga awo ekakiri nze nabagamba n'ensirika
oba babadde babalumbye oba baali mu byabwe mbu bagana amasasi ekiro kyonna mwe mumanyi awo nze biba tebikyankwatako nze ogwange gwakubalabula n'entema okitegedde. So Uganda wano weeri njagala buli muntu wootudde beerako kyokola kuba ye vidiyo ya leero beerako kyokola okununula eggwanga osobola okikolerawo wooli. Nze nange nali ndiko ekibulangiti nga ŋŋamba walaba naye kesiyingidde majjo oba poliisi sigenda kusobola kuweereza ggwanga lyange nga nze bwentyo bwe nkiwulira kasita nayitwako emyaka nengenda nnyingira 7 ne mmanya kakati emyaka tegikyanzikiriza nenkakasa neŋŋamba kakati sikyaweereza ku ggwanga lyange nga nange obwongo bwange bwalemaliraawo. Buli omu wooli oyinza okuweereza eggwanga ne bwobanga kiri kiwali oyagala tukikoze. Nga bw'osobola okukola ekibi awo wooli w'osobola okukolera ekintu ekiruma eggwanga. Osobola okukwata akatayimbwa n'okuba munna akatayimbwa n'omuggyako pikipiki. Ekyo ng'osobola okikola. Bimeka bye mukoze ne birumya eggwanga. Bimeka bye mukoze ne birumya bannammwe. Okimanyi nti okuba omuntu kati ng'omuntu omu yakuba kakooza akatayimbwa. Ono omusajja w'eka muutya Nsereko ye yakakulira. Nsereko owa Kampala Central ye yakuba kakooza akatayimbwa. Mbuna aleeta etteeka lya social media. Nsereko omanye enfa y'akakooza. Nibo bakakooza twabakola oba abente twaza gwaki. Juzi baziisa obwente. Naye bannange ebuwama teva muto. Mwalabye Dokita Kasozi. Naye Dokita Kasozi mumumanyi. Oyo Dokita Kasozi ye yasooka okubeera owa opposition ebuwama eyo. Era nga yeesimbawo ku tiketi ya DP. Naye nga tafuna yadde kalulu. Era nga bwajja batugamba bannange muyingire mu nnyumba kiki Kasozi wa DP wuuyo. Kasozi wa DP wuuyo bannaye muve. Era bannaye Kasozi oyo agwana credit. Kasozi oyo mu buswavu obw'ekika ekyawaggulu nga bw'atambula abeera mu buswavu wa DP. Baba DP abatematema ebitooke by'abantu. Naye nga bw'owulira byayogera ng'ebintu byayogera binyuma. Kasozi olumu nzijukira mu mwaka gwa mu kampeyini za 21 yajja n'ayogera ekintu bw'ati kulaale awo ebiseera ebyo nga bakandidenti batambula bonna wamu. Yali yeesimbyewo kuba chairman bwa LC3 ne John Mary Luwakanya John Mary. Oyo omusajja olwakwata akazinda lunagamba bw'ati Abaganda bagamba nti ennume bwerwa mu lugo tewakisa. NRM Museveni ne banne bonna tebakyasobola kuwakisa ggwanga. Tebatugattako. Era buwama bwemuddamu okuwa Luwakanya mumanye temulina kye mugenda kweyongerako. Ennume erudde nnyo mu lugo. Ennume bwerwa mu lugo bagiwaanyisa ne bagitwalako mu kitundu ekirala ne baleeta ennume endala empya. Kyovula ba Uganda tetambula. Ennume yayitako. Uganda tetambula. Oyo musajja ye yakyogera abantu ne bafenseko ng'asesa abantu n'owulira nga bamwagadde atuuka mu kabookisi muganda wange nga ne agent teyamuwadde. Kiki wa DP. Oyo musajja yakola nnyo mu kuleeta ng'oggyeko omugenzi Sekweyama oyo Kasozi. Naye Kasozi yagambye bw'ati Dokita nkutumidde yagamba bw'ati Dokita yagambye bw'ati mu kuziika Kakooza tugambire Mukama. Bw'ogenda tulabire Sekweyama. Era abantu buwama abakavayo abamanyi tubamanyi ngabe tulabire ani Sekweyama otulabire ne Paulo Muwanga beba buwama abaweddeyo. Niba ne buwama tuyina ebizibu. Naye batugambire mukere ku makya mwegatte mutambule mugende wa Katonda mu mugambe. Museveni tayimiriranga ku lubalaza lw'eggulu. Museveni tebamukkirizanga yadde okutunulayo eriiso. Yakkirire bukkirizi mu Geyena. Oyo Dokita Kasozi. Ebuwama teva muto musaaga n'okusaagamu. Tubonyeebonye naye tujja kuyitawo. Wulira. Eggwanga lyaffe bwerito bwe libonyeebonye kubanga abalituulidde baali gabano obutundutundu naye kati essaawa zino libagejjeredde tebakyalina we bajja mujja kwerya engalo. Kati nabo bamugamba nga tunnaba kujjawo agencies kendeeza ku gavumenti soka ku cabinet ogikendeeze. Ayina ba cabinet ministers abawerera ddala asatu mu bameka
ba cabinet ministers 32 ba state ministers 50 be bantu 8 mu bameka 82 eyo cabinet yonna yaki abantu 15 batumala ministries 15 zitumala ate service delivery nebeerawo bulungi nnyo ebyo byonna yabikola kubuzaabuza olwo bw'alabayo wa opposition ow'amaanyi ngo yamusembeza ngo yamuterawo ministry nga mugamba kakati gweriiraawo waliwo gwe yaleeta ebiseera ebyo simanyi nno yentabazi yenna ntabazi ye yali yabaladda yatuukira ku bamukyere 18 buli ttani mitwalo 18 buli ttani mbu mu myezi 5 n'akuŋŋaanya obuwumbi 17 n'atema bw'oba osaaga oyo ye Museveni nabagamba ekizibu kya Uganda ye Museveni teri kizibu kirala wulira obudde nga bugenze ekizibu kya Uganda ye Museveni wulira bakunyiza omukazi w'ennyonyi oyo w'erinnyo gwe liruma Museveni yamugambye toddamu kuddayo mu kakiiko togenda ku parliament toddayo kudda mu parliament huyizi Ssennyonyi era Museveni agambye agenda kudiringa ne Ssennyonyi political and physically agambye eyo Ssennyonyi kamulage asobola atya okulinnya mu ddiru yange ya sente yabyogedde mu cabinet n'abagamba mulinde ku mulabe kyengenda okukola Ssennyonyi n'agamba omukazi tojjaayo omukazi tebatawanye kujjayo bonna bulijjo sibagamba nti ekizibu kya Uganda ye Museveni bulijjo sibagamba nti Museveni ye nguzi Museveni ye mubbi Museveni ye mubbi mujja bitegeera mpola bulijjo tubyogera nga mugamba ne bannange oyo mwana nabawa ekifaananyi kyente ne mbagamba Museveni ye nkondo kwe basibye enguzi Museveni ye muddo kwe basi ente kwerya Museveni ye mazzi ente kwenywa enguzi Museveni ye muguwa ogukutte enguzi kati muddemu mu kiwakane abaganye n'okujja mu parliament waayi bingi bivaayo bingi bijja kati kyekyayisimba olw'okuba ezayisimba ye yazirya ayagala kuba yisimba agikuba egwemu bagambe mbuno batujju teriyo mutujju agenda kuba yisimba Museveni yagenda okuba yisimba Museveni kyekizibu kya Uganda teri muntu mulala Museveni kyekizibu kya Uganda kati bwe tumala omujjawo kati tutandika okulonda olumbugulwe lwasize emyaka 36 nga mwe muli mu beeti mubeerera mu beeti baba nkugambye Museveni alina abaana baabwe abato babatendese emmundu nababagamba juuzi babatendeka emmundu babaleetera abantu nga bambadde ebiganduula kubanga omuntu akkiririza nnyo mu bannaddiini ne bajja nga ba SFC naye nga bambadde ebiganduula ne babriefinga abaana bammwe gundi abaana baabwe nga bababuulira njiri ya kukyawa bannayuganda nkubuulira munnaddiini nayigiriza omuntu emmundu n'amuyigiriza n'okutta omwana n'avaawo ng'akitegedde ddala nze bwe nzija wano ne mbagamba mubakubba emisekuzo nga mugamba gundi mbuno nze ndi mubi mbabuule bwe munaaba nga si kye mukoze temugenda kwekunkumula kikoligo kya Museveni mu bulago bwammwe mbabuulidde bamafia bali mu Ministry of Lands genda ku mawulire g'eggulu ettaka lyo difulumirako ekyapa nga mulina ekyapa byonna bifaanagana broken number simanyi plot number simanyi biki byonna nga byebimu naye ng'ekyapa ng'ettaka limu muliriko abantu 3 ebyapa 3 asinga amaanyi yalitwala naye abantu beerugazi balabye ono omusajja ani Mayanja abakazi ne bajja ne bafukamira n'eŋŋamba laba Yanja ogwabeanyize nnyo ng'olina ky'oyagala okukola nga Mayanja ajja ng'ayiwako otuzinga ggwe okkakkana ng'oli abba ettaka agenda mu maaso mbuulira yasolovinga ttaka ki mbuulira nti yagenda ewagundi n'amuddiza ettaka lye gwe mbuulira nti eryegindi gwe mbuulirayo lye yatereeza ne liggwa ebyo Museveni abeera abalimba abayiwako otuzigolooze mu gavumenti ezi ababa batwala ettaka bamala kuteesa n'oyo Mayanja ne bajja ne bakukkakkanya gwe nolowooza mbu ebintu bigenze mu mateeka bwe walivaayo abantu nga Mayanja ze n'omukuba omusekuzo n'atuulaawo wansi mujja kuba musolovinze enkayana z'ettaka lyammwe bwe munattira Mayanja mu bintu ebyo ettaka lyammwe mujja ddisigalako
naye nga akyajja n'abalimbalimba bwatu ettaka mukyalivaako. Museveni yali emabega w'ekibba ttaka. Alina ba RDC bakola ku ttaka, alina minisita akola ku ttaka, alina ba DPC bakola ku ttaka, alina akakiiko ku disitulikiti kakola ku ttaka, naye enkaayana z'ettaka tiziggwawo. Enguza giyinako IGG agisimanyi yali agiyinako Nakalema. Ennaku ezo simanyi Nakalema bamugjawo ne bateeka wani. Nakalema kasita yamufunira olusozi luli olweseguku byaggwa ye n'amugjawo n'atema kubanga ddiiru yali agimaze. Oyo ye Museveni mwenno muddaawo. Aganye oyo omuwala Jennifer okudda mu kakiiko. Ebintu bingi nnyo ebya Jennifer, bingi nnyo ebiri emabega w'emizindaalo. Naye mulinde lwe naabibaleetera wano mujja kutya. Ebiwandiiko bye wakyaliwo ekikyabikutte. Ebiwandiiko bye ne bw'olaba tebaagala kujjamu. Ndabye ogusajja MP gwe Fort Portal guleese omutwe mbuno naye bannanga abaasoma abamu muli basiru. Ekisajja kisiru kikoddomi kyange tekina magezi mu mutwe. Mbuno oyo omukazi yasoma era nasoma naye. Naye gwe gwali komendinga abaasoma. Gwali kugamba ba obibo etteka ligamba bw'obanga wali obiwe aweebwa omulimu talina mpapula. Makerere mwegaana igwo muli komendinga ngaani. Naye abantu abaasoma abamu muli basiru. Mugwana kuddayo kusoma, mukogwana kuddayo kusoma. Ate nalina omutwe munene, alina olubuto, naye obwongo buli mu lubuto. Mu mutwe ebyenda biri mu mutwe, obwongo buli mu lubuto. Oyo ye twasoma Kyebambe, simanyi Kyebambe, ne tugenda Nyakasula, simanyi from Nyakasula Nabisunsa. Gwe gwali komendinga abaasoma. Gwali komendinga tomanyi omuntu eyasoma ebisaanyizo bye babiraba batya, bibeera bitya. Naye bannange Mukama nkwebaza kuba saasoma. Webale nnyo Mukama kuba saasoma. Ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza Mukama. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza taata. Tuzze mu kigambo kyo Mukama nkusaba okukosomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo. Mu linnya lya Yesu Mwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Awantu wonna w'oli osobola okuweereza Mukama. Timoseewo ekisooka 12. Wonna w'oli osobola okuweereza eggwangalyo, wonna w'oli osobola okuweereza Mukama. Nga bw'osobola okuba omuntu akatayimba omu bw'ati n'olumya enkuyanja n'enkuyanja y'abantu babadde senga ogenda n'obuulirayo enjiri omuntu omu n'alokoka, ebibala by'abaafunye byatandise ku olwo nga gwe wamubuulira enjiri n'akyuka, biba bigenda kufunibwa abantu abalala bangi. Senga okolayo ekintu ekikyusa eggwanga gwe omuntu omu ali awo, kitambula ne kigenda ne kitomera n'omulala. Gwosobola okulowooza mbunose wa bodaboda naye okitegeera nkya nti owa bodaboda gwe wasse ng'oli ku TV bw'oti olaba ogenda okulaba nga abantu bakuŋŋaanye, gundi abadde alina bw'ayita gundi, amaziga, abaana bavuddeyo ku ssomero. Omusajja ate ng'abadde munene owa boda y'abadde munene bw'ati ne baminisita ne bajja nti munnawe nabadde abasajja bazze kakooza nga balowooza mbuno golo yenna yagenza okukakana nga buwama yenna mututtidde omuntu mulamba. State House nga teyagenda, ennyonyi nga tezaagenda, speedboat nga tezaagenda. Bannaye network enkyankalanya simanyi lwaki. Anyway, kansamalizinge tugende ekyawandiikibwa Mukama bw'anaaba yagadde tujja kizza. So ekintu kyonna w'obeera oli osobola okikola kasita oba nga okikola n'okwagala nga bw'osobola okukola ebirala n'eggwanga musobola oddikolera n'okwagala ne tulaba nga tubbulula eggwanga. Nagamba bw'ati nti kubanga Mukama ndaba bwe yandowooza nga ndi mwesigwa, bwe yandowooza nga ndi mwesigwa nandaba nga ndi mwesigwa, naye Katonda we yalabira Pawulo okumuleeta mu buweereza. Pawulo yali atemaatema kkanisa, Pawulo yali atemaatema bakkiriza. Ekyo kye yali akola mu kutemaatema ekkanisa, omutima gwe yali akozesa Katonda yamanya n'agamba nedda. Ono omusajja kati bwe muleeta eno n'akikola eno ajja kikola bulungi. Mmwe abali mu gavumenti, Bayibuli egamba bweti, ey'Oluzungu egamba bwe yandowooza nga nsobola nandeeta mu ministry. Nandeeta mu ministry.
gwe wenna ng'olina ekintu ky'okola kati mmwe abali mu ministries za gavumenti osobola okukolerera mu ministry ezo nga tovuddeeyo. Gwali mu UPDF nga ye sekita gy'olimu gy'okoleramu biri by'obadde okola okuba bannayuganda osobola okutandinga against the dictator kubanga luli abadde akutuma okwokya amakanisa. Gwe abadde Sawulo osobola okufuuka Pawulo. Katonda bwe yalaba omutima Pawulo gwe yakozesanga okubonyabonya ekkanisa, Katonda yagutandinga intu okuweereza Katonda. Era Pawulo ayina ebikozese olw'obulungi bw'eggwanga nga bw'obadde banaye katusabe kubanga internet eganye. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lwaleero Mukama, tukwebaziza olw'ekigambo kyo Taata. Nkusaba Mukama abantu bano ogende Omwoyo Omutukuvu abasomese ekigambo kyo kuba Bayibuli nti Omwoyo Omutukuvu ye musomesa w'abasomesa. Bakole kye babadde balina okukola, kye babadde bakola against ekkanisa kati bakyuke obuvumu bwe baba bakozesa okukolerera ekkanisa nga Pawulo bwe yakola. Waliwo ababadde bakolerera ekyo okuttattana eggwanga n'okutta eggwanga okutta bannayuganda bakikola against the dictator mu linnya lya Yesu. Mukama bannayuganda emitima gyabwe gikyuke. Bayibuli egamba nti Pawulo yakyuka omutima omulundi gumu n'atandika okubuulira enjiri n'abantu ne bata ne bagamba wangi bannange ate erweru yakubye Museveni esase mu mutwe. Erweru obukambwe bwe wakozesa erw'enzuluulu osobola obukyusa n'ogenda mu State House n'olyoka ogiteeka nnyala n'olyoka owulira amasasi bwe gavuga wali ebikompula nakuwulirira ekyali erw'enzuluulu n'osalako Ntebe n'osalako Nakasero ne galyoka gaseka ati piga risasi piga duyi wuyo piga duyi no ba Museveni n'omugira. Abantu ne bategeera nti yali Sawulo kati afuuse Pawulo. Kiki erwerwa se Museveni erwerwa se naye bannange erwerwa omanyi kye tusobola okukuwa. Erwerwa omanyi kye tusobola erwerwa omanyi bwe tusobola okukwata emmotoka okugenda erw'enzuluulu bannyonnyola batusonyiwe. Awo nange mbiyingiramu ne ngamba bannange mutusonyiwe nze n'erweru mutusonyiwe erweru mumusonyiwe. Ye ate abeerw'enzuluulu baba bakusonyiye dda. Osobola okukyuka gwe erwerwe Sawulo n'obeera Pawulo. Hani gwe mukazi gwe simanyi se nninde bannange naremu oye banare eyo byobadde okola okubba obululu n'okubonyaabonya bannayuganda n'obawa 2,200 nga mubatidde ekonomi 2,200 ebyo oyinza obikola against Museveni. Nabbanja mukazi wattu naye nabbanja n'obonaabonanga n'akawunti zo bazifuliizinga ate kakati onkaabirira munnanga akawunti zange bazifuliizinga bazifuliizinge eyange tekola ni bannange mbu munnange munnaye ffenna tuli awo tetumanyi biri. Musobola okukyukira omusajja oyo nga muli mu kabineti mwenna musooke mwekolemu WhatsApp group y'aba cabinet minister mweka ku Monday mumukwate omusajja mumukwate mununule eggwanga muwulire bannange kamba buulire ekyo ne mumala mukikola mujja kuba mutukoze bulungi. Musobola okukyusa Sawulo ne mubeera ba Pawulo mu linnya lya Yesu. Mwe bannayuganda babadde batta obudde eggwanga tusobola okulikyusa osobola oddikyusizaawo woli n'oba tolina mmundu. Ne bumala bukyenkya ffenna nga twakyaye Museveni, UPDF, poliisi, kabineti, palamenti, Abanyarwanda namwe musobola okyawa Museveni kubanga muyina ebbanga ddene mu Uganda okusinga gye mugenda okubeera ne Museveni. Naye kati katubuulire abaana obubi bw'Abanyarwanda tulabe oba Museveni anaabanunula. Mbabuulidde nammwe musobola okivaamu mangu mukyalina chance. Museveni namugambye okyalina chance mu ngalo zo okweyamba gwe ne famire yo. Okwennyika n'okweddaabulula bikyali mu ngalo zo. Choose one. N'agamba kituufu naye nga mutabani wange yafugako nze awo oba onnyise awo eddieni oginnyika. Buli bw'oyogera ekyo obeera oginnyika.
kati nze yamubuuliridde mbu ate kakati anoonya mukyala wange. Ekyo tekikutaasa. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna, Museveni togenda kutuwangula. Olunaku lumu amaziga gagenda kubuutikira ennyumba yo, enyiike, okuluma obujiji, emiranga n'okwaziirana bijja kubuutikira obwengula bwammwe, naye nga tewaliwo abataasa. Wulira history bwagamba. Obote bamuddusa nga bamugambye tumutwala Jinja. Kakati asooka kutuuka Jinja ne bamugamba tositula mutwe kuba kakati tuyingira Kenya. Bagenda okutuuka wali ku lutindo ne babagamba tugenda wano Kenya kunona muka pulezidenti. Kumbe pulezidenti bamutwala. Kakati awo emisanvu gyonna bagiyitako, naye bwe batuuka ebushi ya waliwo omu eyali abayimiriza, ye ne bamukuba essasi nga bakukusa Obote eyali amulinze omu ku baminisita b'e Kenya ng'amulindidde eri ekiro. Era bwe basala oyingira Kenya, emmundu n'ebyambalo babisuula awo ne badduka ne bagenda bayingira Kenya. Ng'obwengula bukwatiriddwa ekizikiza. One day Katonda nga bwali omulamu ogenda kiraba. Ate Museveni tewali kabaka waffe gw'ogenda kutta, tewali kabaka agenda kufa ku mulembe gwo. Nedda ssebo, tewali kabaka agenda kufa ku mulembe gwo. Eyo ye ssaala yaffe mu linnya lya Yesu. Taraza kufa, taraza kufa, tebaraza kufa. Omusinga taraza kufa, owa Busoga taraza kufa, owe Bunyoro taraza kufa, owa Buganda taraza kufa mu linnya lya Yesu. Owa Kyoli taraza kufa, tebejje kufa. Ani omukuuka taraza kufa. Kati bana babo butaddewo mbusimanyi omugerere yamanyi oba afwafwe. Naye bakabaka baffe Katonda be yatuwa naawe otuwa bakabaka mbu Munyala Saabanyala simanyi Saabaluuli. Twogera ku bakabaka Katonda be yatuwa abenno n'abaddala tebaraza kufa mu linnya lya Yesu. Kabaka yatoola ku ttaka lye ery'omu Lubiri. Naliwo omukazi agambye taraza kufa. Ife abalyanga emmere erimiddwa mu ttaka ly'omu Lubiri. Ne bannange Mukama kuuma bakabaka baffe mu linnya lya Yesu. Naye Museveni olunaku lumu musaza abaana baffe ebyenda, musaza abaana baffe ne mubajjamu internal organs, wabula gwali n'ababo bali heavily protected, celebrating 20 years in marriage, naye nga ani Senteza teyaleka muzzukulu. Abaana baba juzi ne mutto omwana w'e Makerere, Museveni notto omwana w'e Makerere, abazadde ne batandika okugamba bannange omuntu yenna alina olubuto ng'asobola oddumusiba alutuleetere. Si lulwe